Oluvannyuma lw'okuyingira akatale akapya, abasuubuzi b'ebirime babafunira ekifo eky'okukoleramu wabula nga kyesudde ekibuga ekitaabasanyusa. Akatale akapya kazimbibwa ku buwumbi obusoba mu 18 era nga kano kalina okukolebwamu abasuubuzi 7. Abasuubuzi bagamba nti ensimbi zaabwe zibadde zifa olw'okubanga gye babadde bakolera tewabadde baguzi. Kulabika nga tuva mu nzigo teri wansi gye tubadde watali paakingi. Kati tulina bammotoka betuguza naye kati tulaba ne ku mmotoka ab'emmotoka tubaguza. Abantu be twavuddeyo nabo bonna bamativu okubeera nti ssente zijja kujja. Tubaye tusuubula ebintu n'osuubula emmali oba 2,000 n'ofundikira ng'okoze emitwalo egyeta n'otuuka ne kawungeezi n'oyimba ebintu nga twaba n'abikula. Abasuubuzi batubuulidde nti kisaana abakulembeze okuddamu okubalowoozaako babafunira emidaala munda mu katale bwe baba nga tebaagala bakolere ku nguudo. Naye nga naffe tulina enteekateeka egamba nti naffe batufunire ekifo munda. Oba tukola olunaku lumu tukoleremu olunaku lumu naye nga naffe tuli munda naye nga ate situli eri mmanga nga situlesudde nga bayabula ffenna nga tuli wamu. Bano bagamba nti ennaku 2 ezibaweereddwa bajja kuzeeyambisa bulungi nga tebabutodde koolansi. Naye tubadde tusaba buli gwe kikwatako atutaase alaba abantu abali wano bwe kiba kiganye nga balaba tunaayonoona seminti waabwe beeyimirirewo wali we twali tukolera ekibangirizi kikyaliwo bakiteekemu ssente bataase abantu bonna abali wano. Akulira abasuubuzi mu kibuga Masaka Vincent Kasumba akukulumidde Meeya wa divisioni ya Nyendo Mukungwe Mulindwa Nakumusana olw'okwagala okusaanyaawo enkulaakulana y'ekibuga omuli n'okwonoona enguudo. Obutakkaanya obuli mu kibuga Masaka eri abakulembeze babo kyennyamiza nti abakulembeze abamu baddidde abasuubuzi b'omubuulo ne babayiwa mu luguudo wakati. Bakolere mu luguudo wakati oluguudo balubulookinze omuddo ogufudde. Omubaka wa President mu kibuga Masaka Hussein agamba nti entale eziri mu kibiina kinuupu zezikomezaawo abasuubuzi ku kkubo ekitaataaganyiza ekibuga kino. Entalo za nuupu kati batandise ozireeta ku makubo okudisorganizinga okwonoona ekibuga. Kati balina abamu bye banoonyeza ebyabwe. Abakulembeddwamu Meeya waabwe basalawo okuggala oluguudo ne bagamba abasuubuzi bakolere ku luguudo. Ekintu ffe kye tulaba nti ebibuga ebikuze si bwe bikola. Meeya wa divisioni eno Mulindwa Nakumusana agamba nti newankubadde akatale kano weekali ssente zikavaamu ng'omusolo ntono nnyo ate nga beetaaga okusasula amazzi ko n'amasannyalaze. Tusasula amazzi ga ssente nnyingi nnyo kubanga toyiresizo n'ezirimu z'amazzi n'amasannyalaze agaakisa akatale ako mangi era nga bwemene tusasula amasannyalaze angi naye nga ssente zitusobola kuva mu katale ate nga amakulu g'akatale gaali badde nti kavaamu ssente ezisobozebwa ku basuubuzi ne zisasula ebintu ebyo ebikozesebwa utilities naye ne ssente ne zisigalawo. Abasuubuzi mu kibuga kino Masaka baludde nga basika omuguwa n'abakulembeze baabwe olw'okubateekanga mu butale gye batafunira baguzi so nga abalala bakolera ku makubo bawakanya ekyokubasindiikirizanga. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.